Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanye nedobozi nze Ibra K Mukasa. Era najo sinzira okubanga tulaba nkwanirizzaako eyakategatako mu episode yaffe eno endala. Era nga wotulabira wano tusinzidde mu maka ga Hajati Ssekimwanyi, mu maka g'omugenzi Sheikh Muhammad Ssekimwanyi ebukoto wano wetusinzidde olunaku olwaleero. Tuli ku mboozi ebadde eyitingana nga eriko nga tekuli mitwe na magulu era nga tusazeewo omuganda agamba ntosala gwakola nga towulidde gwa kalenzi. Tusazeewo tunoonye maama azaala Ssekimwanyi, azaala abaana oba abawala n'abalenzi ab'omugenzi Sheikh Ssekimwanyi. Tuzze tunyumyemukko naye wanne wali atunnyonnyole embeera eriwo obutuufu buliwa nga maama because alina enkizo okunnyonnyola ebintu bino byonna ng'omukyala azadde abaana bano era akuzizza abamu era nga mukyala w'omugenzi Sheikh Ssekimwanyi Muhammad. Kutusaba Mukama Katonda amuwummuze mirembe. Hajati, assalamu alaikum. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkulamusiza maama wange. Esebo. Mutya? Wetuli. Embeera egamba ki? Simbi. Karantini, COVID, lockdown, corona. Twabigumira. Obiraba twekuuma era wano muyiseewo ndowooza bamaze kubayimiriza. Sikiriza ebibuuzo bingi. Sikiriza muntu muno bwe kiri olw'obulwadde obwo wataba bulwadde waba waggule. Amina. Kakati Hajati, embeera etuleese kwe kwagala okumanya obutuufu bw'ebigenda mu maaso mu mawulire okulwanagana mu bawalabo ne batabani bo ba Ssekimwanyi. Balwana naye ng'ebibalwanya tebiriiwo. Olw'ensonga nze bantimbye edda nti ndi mubbi ndowooza njula kugenda luzira. Njolekedde kati. Kubanga abo bonna abaana mbatunuulira n'enseka ate n'enkaaba. Kubanga nze najja wano mu 63 omwezi ogwokusatu ennaku z'omwezi nga 15 lunaku olwokutaano bampoowera Wandegeya. Owulira? Ennyabo maama. Nembeerawo ne baffe mu bwavu obungi ne tuba nga tukola ssente zaffe okutuusa ebiseera ebyatuuka n'atandika okuleeta bannange n'agenda nga awasa bannange era mu maka gaffe muno ne tubeerawo bulungi ne tuzaala abaana. Naye omuntu engeri gy'aba mu bizibu bye toyinza kubitegeera. Abakyala abamu ne bagenda nga batambula bagenda nesigalawo omuntu omu n'abaana. Abaana b'abakyala 3 ne basigala omuntu omu. Abamu basigala bato nnyo abo abanvuma obubbi. La ilaha illallah. Basigala bato nnyo. Kakati bagamba nti ngenda kubatta. Nali badde mbatta luli nga bakyali mabujje. Tebaliiko buddukiro. Naye bagamba Nalongo tebampita na maama, bampita Nalongo n'abaana be bagenda kututta. Tubattira ki? Ensonga okuyita mu bwangu. Ensonga eriwo ennyo. Nze wano yampaawo baze wange yiika 2 ng'ate tuzizimbyeko ennyumba. N'angamba Nalongo ojja kubeera wano. Kubanga nali mugamba nti wano sijja kusobolawo olw'abaana. N'agamba abaana bange balina ssente banaaba bakuvunaana ki? Naye ekyennaku waagalamidde akiraba. Abaana abalina ssente be baasooka wano. Ne bagamba wano wafunawo otya? Kubanga yangamba bazi nti wano wajja kwonooneka bw'onoovaawo. Nali nsaagalawo. Nali njagala kawempe. Wano mbalekerewo. Kakati abalina ssente be baasooka wano waagalamidde ndaba. Owulira? Bambuuza 4 na 5 wafunawo otya wano emmanga. Otegedde. Kakati ensonga enkulu ereeta abo nze okufuuka omubbi n'okufuuka omutemu. Oyo Yasini yannangidde bwendi omubbi, bwendi omutemu, bwendi omuyaaye. Buli kimu kyonna yakinvumye naye alla gy'ali. Naye bali bimuvuma. Kakati
ensonga y'amayumba g'abannaabwe. Seeka yazimba ennyumba ekireka, yagula poloti n'azimbako ennyumba ekireka. Akatale ke kali zo ziri kyemmanga. Ennyumba ezo bwe yazizimba ng'alaba mulimu amabanga ate agonze, n'agamba Najjuma zimba wali, naawe Nakitende zimba awo ne Sumiini. Kaakati ne bazimba. Abaana abasinga nga bagenze ebweru, abatutte ebweru, tebaliiwo wano. Era bali bweru. N'agamba alhamdulillah yayisanga mikono mu maaso nti abaana bange ndesese bali bubi. Nga ffenna tukyeyagaliramu. Kaakati obuzibu bwe buvudde ennyumba ez'ekireka okusinga. Ennyumba z'abannaabwe kaakati Seeka bwe yazimba, amabanga gali bannaabwe ne bagazimbamu. Bwe bagazimbamu, Seeka baali esente zaabwe ne basolooza esente zaabwe nga Seeka waali. Kaakati Mungu bw'aze okumujjulula, essali eno egenze egabiddewo abaana ba munnange. Kaakati ne babeeraawo. Ne bagamba Najjuma muveewo. Najjuma muveewo wano. Ne mbagamba Najjuma tebajja kuvaawo. Mubawe ssente zaabwe ezazimba ennyumba zaabwe. Bubatambule. Bagaana okubawa ssente. Ate tebabakkiriza kati kusoloozaamu ssente we tuzituuse. Oli Nakitende yaleka abaana bato. Essente baadde bazijjaawo. Ne taata bwabwe kwakwasiza n'abo nga bajjayo. Essente zaabwe ffe tetuzirya ssente z'abaana kubanga zaaba mulekwa. Abaana ne bagana okubasasula bannaabwe, naawe okimanyi. Bw'oba waguze ekifo n'osangawo ennyumba ng'ezo, oba olina okuzisasula. Kaakati bano ne bagaana okusasula. Olwo olutalo ne lubeera awo. Kaakati bwe lubeera awo, bazee wange nga tannafa, ne tugula eyiika 6 Empoma. Wennyini. Mpoma Kyaggwe. Kyaggwe Empoma ku kkubo. Kumpi ne bi-satellite. Ddala. Kaakati eyiika ezo 3 n'azigabira abaana. Nga mulamu ategeera abamu bakimanyi lwakubanga tebaagala kujjayo mazima. Eyiika emu n'agiwa omuzigiti. Era alhamdulillah omuzigiti naguteekawo. Guli court plate. Eyiika 2 za kijja. Kubanga bwe yagabanya. Wano wajjudde n'agamba nti eyiika 2 zino za kijja. Owulidde? Kaakati olumbe ne lumunyigiriza. Ebintu ebyo yaleka tannabikola. Nange seebaka. Omuzigiti ne nguteekawo. Ne nnongoosa aw'ekijja. Era omwana wange asooka omuwala we twamuteeka. Yasiini oyo agamba nti nze nabagoba awaka. Yayogera sipiiki. Era be baali ku ddwaliro okujja mayiti mu ddwaliro. Nangamba maama mayiti tugireete wano ne ngamba nedda. Egende butereevu gyegenda okugalamizibwa. Oyo yennyini Yasiini aŋŋamba nti sibakkiriza kujja wano. Owulira? Mpulira maama. Kaakati ebyo ne biggwa. Kaakati bwe nteekako emizigiti, Yasiini ne babiraba nga mbikola. Ne nzimba ennyumba ey'ekijja, ne nteekawo omuzigiti, ne mbagamba muleete ssente. Oludda olwo lwagaana okumpa 10. Ne tubeera n'abaana bange. Ne tuzimba omuzigiti. Owulira? Kaakati tetunnaba gusereka. Kati Yasiini yakomawo omwaka ogwo guwedde 2019. Yajja amazeeko. Yajja wano kyali kisiibo, yasooka wano ku Dduwa, yasanga eri kumpi na kuggwa, ne tugimala okugisoma, nagenda okulaba ng'ayitawo ne bataata be, tetulina bye tuteesa, tulina bye twagala. Kale, ne bamugamba tukooye. N'akomawo enkeera, ne bateesa omwo. Nga n'ekimuleese, nafuna ntya wano. Owulira? Mpulira. Nga ne banne bali, takimanyi nti okubasasula ssente baveewo. Kintu kyangu nnyo wakatuulira wano. Owange ennyumba ya ssente mmeka? Ssente bwe ziti. Gwe yo ya mmeka? Nga babalamu ssente. Kwata. Bano nga batambula. Bali nga bazimba mizimbo gyabwe gye baagala. Ekyo kyabalema. Ne bafuula nze omubbi. Ne bafuula atabudde ekika. Era Nnaalongo atabudde ekika. Kaakati ne bajja wano. Baatuula eno nzi teyampita nakumpita. Nagenda okuwulira nga kulyombagana, nga kukuba nzigi, nga kukola ki. Kale.
nga badda mu kuyomba simanyi na kubaava ng'agamba ti ekiddako ngenda mu kooti Yasiini era ng'agenda mu kooti baluwa zaatusanga bano nga kooti ebayita nga ekooti etuyita ne mbagamba mugende bwe kinaaba kinneetaagisa nnyo nja kujja saagenda nze ng'abawala bagenda ng'Yasiini ayanja ensonga tetumanyi nnamwandu bwe yafuna wali ebizimbe ekifo kye yafuna awo alabika yakikumpanya bukumpanya tetumanyi ngeri kigi yakifunamu nze ndi wa 63 naawe ndowooza mu nsi tewaliimu lwaki ombuuza bwe nfuna awo ombuuzaako ki oba ndi muyiika ndi mu ex mairo ne bwe naalifunye mairo ndaba nti neyiika ebbiri tezimala okusinziira nga munnange nga omulamuzi amubuuza kaakati wali oyagala nnamwandu afuna atya simanyi kiyayanukula ayino kubanga tewaliiyo saaliyo bwe kiri nga eyo topiko bagikola ki bagiggala nga mga tugende kuyekireka tugende kuyempoma era nga naawe olukiiko lwabuka mudde olunaku gundi nga baddayo era nga bali ku nsonga emu eyo kaakati enkiika 2 tebaddamu kulabika okyali badde okuddamu okulabika bakoona kireka ennyumba z'abannaabwe bamala okukoona ennyumba ekireka bagenda kutema miti mu kompawundi nali ntaddemu emiyembe emicungwa empoma amapeera biki ng'abantu bwe bajja okuziika alya ku muyembe alya ku mupeera nga kutadde n'okufuna ekisiikirize yes byonna ng'apangisa boodo oba zaali 3 oba mmeka buli omu nejjambiya ne bagenda ne batema ebintu byonna n'obukomera byonna ne babimalawo kaakati ne batunuulira omuzikiti ekikomera ne bakisindika ne bagamba guno omugumu gwagala guleeda gyensaali olwo omukiibi agambye nti wano weetaagawo akeedi bateekawo batewana omuzikiti weetaaga akeedi kakati munnange era nayogera dda ku butambi nti omuzikiti ne banagukoonawo tujja guzaawo kubanga ettaka si lyabwe ate beewaana ssente era amataka bagayina kubanga tata waabwe baamutwalangayo lwaki Yasiini aneesibako okumbuza emirembe omulungi atulaba tuli ne Hajjati Naalongo era nga buyiiko omubiri buno lwaki bumumazaamu era nga Hajjati bannaabo babasasula essente babaviire ekireka Hajjati kati ensonga yo nga tugiwunzise obutakuliira kadde maama wange njala tuwunzike olw'obudde tudduke waliwo ensonga ziri 2 Hajjati tewaliyoko bakulu ba kika bayinza kutaakiriza ku mbeera eno bagendayo dda mu bakulu b'ebika simanyi kye baateesaayo zo kooti zaabeeta temwaddayo mu kooti ekooti oyo ennyini yateekayo omusango tiyaddayo tulinda ateekeyo omulala kaakati gavumenti kubanga bwe baatema eri empoma bagenda emukono ne bawaaba na wano bajjawo abo abalenzi 2 Mukiibi ne Yasiini nga bamaze okukoona eri ne bayetooloola eyo yonna nga bapulaaninga engeri gye banaakoona abapangisa ne baŋŋamba ti owange batabani baabakoona ekireka baabano nempita mangu poliisi era ne poliisi neeyanguwa nejja ne babuuza wano mwagalawo ki ne babagamba nti wano we batuzaala oba bazaala temuyingira mu kikomera maama mwamulabye nti nedda mwagala ki poliisi nebigenda nabo beemulugunya nti waka wano tebakyatuukawo wateekawo nezikamera ziizo naawe zikulaba olw'ensonga kasita yatema ekyaggwe n'atema kompawundi yonna n'akoona ebikomera n'ayagala okukoona omuzigiti ate nga nawe naayagalawo n'oteekawo kamera zibalengerere wala n'omusirikale w'emmundu anaatera okutuuka lwaki azannyisa Yasiini Hajjati nga tuwunzika mu bibemulugunya oluuyi luli lwemulugunya nti mwajingirira emikono ne mukola ne transfers enjingirire anti kye kyatutwala mu kooti ate omusango ne bagulekayo
kyekyabatwala mu kkooti ate omusango ne bagulekayo kaakati ye bamunoonya olw'ebyo bye yayonoona okukoona ennyumba z'abanne n'okutema emiti giri yensonga lwaki bamunoonya kati gavumenti yemunoonya siffe yeemulugunya nti mwamuwendulidde abampi n'abawanvu ab'emmundu yemunoonya siso siffe kubanga twali twagitegeeza dda nti emiti gyaffe gitemeddwa n'ennyumba zikooneddwa n'ebikomera bisambiddwa naawe omwana bw'ayonoona ebintu awaka omuyisaamu obuti kaakati gavumenti yemuliko Hajati mutabani wono Yasiini wamufuna wa bbanga ki okumukuza namufuna wa mwaka gumu nga tamanyi maama yaani kaakati agagamba nti ngenda kubatta abo bonna baali bato bawere bato mwaka gumu kitundu saabatta basoma bulungi owulidde taata waabwe si yali wa muzannyo nga tayanukulwa bamaama bagezaako okukigira ki okubeera nga tebakisobola nze nembeerawo nekisobola nga nsirika busirisi saagala kumuddamu mukama wange owulira nembeerawo n'abaana abo ojja kuŋŋamba nti gwe lwaki wabeerawo Okay, Hajati nga tuvuddeyo eyo njagala tutunuulire wasembayo ddi okwogera ne Yasiini mu mbeera etali yakusika muguwa Haji Yasiini yajja wano 2018 yidi ezimu abadde atuzirya naye wano nga jja wano ne tubeera naye waliwo najjuma gwafuula omubi ennyo ng'ate mukwano gw'ennyo ng'amukubira Yasiini tugende ebukoto ng'era mbalabira wano ne mukiibi n'oyo Hadija bonna tubali tusoma edduwa yaffe wano eba y'amaanyi nnyo bonna nga tubayita tetulina gwe tugoba naye kaakati kasita baatandise okutema emiti egyo ng'ate ne wano emmanju baagalawo nnyo kaakati baagala okugabana wano nze nkola ekindi ewa mukama wange yandekawo nandekera ekyokukola ate nange sente siziridde bubi ntaddewo omuzigiti byokoze birabika byonna byabwe era tebayinza ga nti omuzigiti nze nguzimbi bajjaga nti abaana ba seeka bazimbi omuzigiti Hajati omulungi alaba yali agadde okumanya mu mbeera eno eriwo Yasiini Haji Yasiini ye musika banne be baamulonda seeka ye tiyaleka musika abaana bonna teyakola ddaame ate tiyaleka musika yagamba abaana bange bonna basika naye wano ku dduwa olw'eggulu ng'enkya tunaasoma edduwa basenga ne bagamba nti we mwina okulondawo liida wammwe ne balonda liida Yasiini baamulonda tewali kusika mugwa gonna ne bakkanya naye tewali kusika mugwa naye nga seeka yali agambye nti abaana bange bonna basika saagala mwana wange gwe batuuza ku ntebe abaana bange bonna basika wakanya wakanya n'ennonda gye baabalonda nga baadministrator ku estate ya abasatu nali sigirinaako buzibu okay njala tutunulire Hajati waliwo ensonga eyogerwako nti mu kifo ky'okudduka mu bakulu b'ekika nti bagamba nti walina okutuula n'abakulu b'ekika nga maama akuzizza abaana otule n'abakulu b'ekika mugabe emmaali nti naye mwe mwayita seeko kugaba emmaali kaakati nze namwandu gwe wali olabye ewa namwandu agaba emmaali ya bba njagala omumbuulireyo bamasheeka be bajja ne mufulumya ebintu byonna ne mbiteekaawo ne batemaatema ne balaba abadde n'amayumba ameka abadde ne kikiki abadde ne kiki ate omwe aji bukyafa kakati emyaka agenda 9 lwaki beemulugunya kati baatekako n'emikono nti ngabanya egindi baali badde tebateekako mikono buli omu yali emulugunyirizaawo kubanga kati aja agenda myaka 10 lwaki kati Hajati butya bwe bukeera ku makya n'otuuza Yasiini n'oluuyi olw'emulugunya nti yabasambira ekikomera n'abatemera emiti ne bakkaanya kubanga abooluganda bita ne bebikonaga tebyatika Yasiini abayinza okumutuuza be bataata be nze sisobola kutuuza Yasiini olwogera lwanjogeredde obubbi obuki obutemu ng'ate saasobola gw'omanyi omwana w'omwaka ogumu abamabujja talina kiyeekolera
kakati ntule naye kuki agenda kumpaki baze yampa ebyange bimmala kati ntule naye sini ampeki. Okay. Lastly nga tuwunzika omulungi atulaba yonna gyosinzira okubanga otulaba tuli wano Bukoto tukyaliddeko maama waffe omulungi Ajati Naalongo Ssekimwanyi era nga ye mukyala oba namwandu w'omugenzi Sheikh Muhammad Ssekimwanyi. Waliwo emberebezi egenda mu maaso ku mawulire social media ne njuyi ez'enjawulo ku ngabana y'emmaali era nga we wali okusika omugwa. So nga mama tusazeewo tufune oludda lwe because at the end of the day she is the custody of information. Toyina kumubuusa maaso oba oyina okumutwala nti kintu kikulu nnyo n'omuggyako information because emmaali yonna evuddeko emberebezi bwe yali ekolebwa yali musaale nnyo yaliwo nnyo yalaba buli kimu nga kikolebwa. So at the end of the day tumutuukiridde tuwayeemukko naye wali atuwe her side of the story. At the end of the day it is the world to tell who is right who is wrong. Hajati abatulaba baali agadde okumanya mu mbeera eriwo wabaddewo era okwemulugunya nti abamu kubo babateerangako emikono mu butamanya nga tebamanyi ne bajingirira n'emikono gyabwe mu ngabana y'emmaali. Lwaki tebakyogererawo ng'olabye amangu ddala omukono bagukuteereddeko yogererawo mangu kaakati bakyogera essaawa eno tukole ki? Naye nga waliwo abateerwako emikono nga tebaliiwo. Ekyo sikimanyi kubanga buli omu kye baamuwaakirina buli omu kye baamuwaakirina abo baawe ekireka gye bali baawe kawempe gye bali kaakati. Ajati olaba eno embeera mu kulaba okuko tejulidde kugenda wa administrator general ba DC. Ekintu kitono nnyo bana abalenzi basasule bannaabwe ennyumba zino eziri waggulu ekireka. So Ajati ekirina okukolebwa basasule ab'ekireka. Yes, basasule bannaabwe ennyumba zaabwe eziriko babaviire kubanga bateekamu essente nga si za taata waabwe sente yagyesikola wano kakati bo baagala kubagoba bugobi bagenda. Mwakola save ku okunoonyereza ku maali y'omugenzi yonna ate kuginoonyereza kutya okumanya byonna ebyobugagga bye yalina ate biki ettaka singo lyeritannagaba gyeriri essingo essingo ewali ettaka eritannagaba wali enaalya nkugambye eyiika 13 zaagaba wali empoma muzigiti bweguli n'ekijja bwekiri kaakati ate bugagga ki bwe tunoonya emmaali eyali mu banka yagabwa. Twogere ku ssente ezo esente enkalu mu bukalu zonna zaggwayo zaavaayo. Adde wano atunnyonnyole bano be bajjayo essente teyaliwo naye akimanyiiko tulirawo akati wennyini awo wennyini nga akati awo oyo akigenda mu maaso. Okay, yes, twegattiddwako Farida Ssekimwanyi. Buuza ku batulaba. Balamusiza nnyo abatulaba. Thank you. Wooyingiriddemu ng'ekibuuzo Ajati akyesambye Naalongo yesambye ekibuuzo eky'essente enkalu byo emmaali enkalu ng'ettaka n'amayumba byogeddwako n'ebireese obuzibu birabiddwa naye essente enkalu mu banka oba tewaali essente waaliwo ssente enkalu ezaali mu banka essente yasiini ye yajjayo ssente ezo mu banka zibalirwamu nga mmeka zaali oba miliyoni ki sikyabijjukira nti esente to be honest nange saaliwo nali London nange nga siriiwo kati siina nnyo manyi bino ebintu mbadde sebipushinga nnyo kubeera nga mbiri mabega nange kubanga wobeera eri olusi oba okola ebintu naye oba nga teweeyanjulizza nnyo mu bantu nti nina kyenkola oba kyenkola naye obaako n'ebyokola ebintu by'omunda mpola mpola kati ebintu byano sibitunuulidde nnyo kumanya ki kigenda mu maaso nesheeye yange mama ndowooza ezisinga nazibalekera nesheeye yange saagitwala kubanga yayambako taata yaleka wano tasasula busuulu yali very stubborn kati we yafa twali tulina okusasula obusuulu ne basasulako wano n'ebirala ne zimuyamba naye essente we zaavaayo we bazijjayo mu bank yasini yazijjayo ate era ye yazigaba. Gwe wafuna mmeka kwezaggyibwayo mu banka? Anti kati nze ssente ze nafuna sizimanyi bulungi si gwe wazireceiving kubanga banzigulirawo account ate ne baziteekako ate era ne nziwa maama
Okay. Kati ekyo search following naye afterwards tubadde twagala okufuna minutes eza ssente ezo nga ye baazijjayo n'engabanazayo era Yasini tubadde tumwetaaga atuwe minutes za ssente ezo kubanga abamu kufe muzeeyi we yafiira nga tetuliiwo nga tetuli very sure naye ate tumanyi waliyo akawunti endala mu banka endala. How sure are you nti waliyo akawunti endala? Weebiri naye kakati twagala asooke atulageko kye yagabawo kyali sure accountability yo tujagala ku table. Then tulionke tulondoole nebiri ebirala. Thank you. Lastly nga mpunzika naawe embeera eriwo olunaku olwaleero. When did you last hear from Yasini in good faith, in good terms? Kakati nno Yasini nange in this family batumanyi kubeera ba twins. Twakula twagalana nnyo bali mwaka era ne London jabeera in his family ngandi among the family. Naye kakati Yasini kyataalaba ne wano ffenna twali tukwatagana bulungi. Waliwo omuntu wagenda ku maama wo waliwo line gy'oba crossings. Kakati Hajati mukyala mukadde ate ye maama waffe ate ffenna yatukuziza mugana amaka. Nze nakula ne Yasini nga tuli baana bato nga tumanyi ono yatuzaala nga tamanyi na maama we. Kati buli wombeera wano n'olaba Hajati nga atya agamba abaana bayinza okujja takyasobola kutambula mbu adduke. Kati omuntu psychological torture gye batadde ku Hajati is my problem, personal problem. Psychological torture nze sifa kupina emali ya kitaabu naye psychological torture gye batadde ku maama wange is my problem. Kakati ekifo kino kyennimu kyekireese nnyo obuzibu n'ekireka. Kakati fe yatukuliza wano tubadde wano esawa ya kakati kubanga Yasini yajja the last time we bajja ne Mukibi last month bagamba awo n'agamba Hajati agenda kuva wano nga tatutte kantu konna nga we yajja. Okay, lastly nga tuwunzi kati nekibuzo kigenda eri Hajati. Mama wange omulungi Hajati, waliwo okwemulugunya nti mu ngabana y'emmaali mwali mukyekubirira minzaani yagira bweti yali ya lukiikidi teyatereera. Okuba nti mu kikoze bubi temulabye engabana bwefaanana. Naye engabana yonna weeri. Nti ebifo ebisava byatwalibwa baana bo. Kakati oyinza okugamba ekireka Jinja Road? Oba Kawempe wali ku poliisi ku luguudo. Jinja Road? Kawempe ku poliisi bafuna Bayasini bafuna. Oya Kayana ali wali ku poliisi. Kawempe ku poliisi kukubo kuli kunyini. Ekisava kye kiriwa. Bagamba nti Bukoto ono azito bitenkanika. Bukoto azito wewade wange tewali mwana n'omu wano wange. Bukoto nze ndi womu. Babadde waliwo n'okwemulugunya ku njuyi ezimu nti esente ezikuŋŋaanyizibwa mu mizigo egisoba mu 10 tebamanyi nsaasanya. Tebayinza kuzimanya zange. Bazi yazindekera. Oba nkola ki zange. Zange n'omulamuzi yamubuuza atuyagala afune ki. Bana buli omu afumbire afune omusajja bakole n'omusajja abeere n'abaana be asigaze ebintu bye ng'omuntu makage n'abalenzi bakole basigalire bawe bakyala baabwe. Oba nsolooza mizigo 4 zange. George temizigo egyogerako giri emeka waliwo n'okulembeera eyo ga nti giri 10 nga tegiwero banga gisobola. Oba giri 2 oba giri 3 kye bakugamba ekyo oba ogenda nakyo zange. Thank you. Thank you so much. Embeera yeeyo tetugenda kubanga tusukkawo wano. Njagala kwebaza Hajati, njagala kwebaza obudde bo maama wange n'okubanga otufusirizaawo akadde n'otuwa information eno because at the end of the day abantu baagala nnyo okuwulira ekigambo okuva mu oyo gwe kikwatako. Baagana okusasula bannaabwe ekireka. Wali we bakayalira okuteeka akedi. Nateekawo omuzigiti. Tosobola Hajati ono omwana gwe wakuza gw'olabiridde n'asoma n'omulaba ng'akula. Tosobola kuleetawo mbeera ekkakkanya ku dduka ono wa poliisi ne kkooti. Kaakati embeera y'okukakkanya poliisi ne kkooti engeri gye yatema ebintu biri bamale okumukwata mba mukangavvule n'omulala aleme kukola ekyo. Otangira. Nze sikyalina maanyi galepuka nabo nalepuka nabo nga bato ne mbatuusa ggwe gy'oli. Kakati era nsituke ndepuke temukwata Yasini
ekyamutemya emiti ebibala byonna mu compound kubanga n'enweje ebiri temunnatuukayo naye ye bw'asanga babitemya ayagala ebikomera byonna n'abisindika eri Hajati Kurani eyogera ki ku kusonyiwa njimanyi nti eyagala okusonyiwa naye nsonyiwa abo abagize eki abamenyese emitima onanyumyanga nange Thank you so much. Ye Hajati Nalongo Sechimwanyi wano ku Mutala Bukoto mu Kampala mu ggwanga Uganda. Ibrahim gemanya gange njala kwebaza abagoberera omukutu guno mwebale nyomi balidala. Njala kwebaza Idris Lukwago, Chiza Clement, Tone Senabulya ne Daniel Mugoya. Mwebale nyomi balidala. Abakunganye ebintu bino timu ebeera nnene nnyo oyinza okubanga olaba nzenze ku lutimbe naye nga timu nnene nnyo. Wabula nga nyongera okutegeeza nti yonna gy'osinziira okubanga otulaba tujja kwongera okufeffeta emboozi eno era nga tufundikira tukugamba tosala gwakalanga tolidde gwa kalenzi byonna by'olidde ku mukutu guno si bigambo byaffe oba abagoddokanya bigambo by'abantu Sekinoomu. Ibra K Mukasa gemanya gange mbebaza abatugoberera mubeere bulungi mweraba. Hajati assalamu alaikum. Alaikum salaam. Neyanza nnyo obuddebo. Nja kusanyuka kwanga toyongedde mbirala. Nga bw'obyogedde. Assalamu alaikum.